Iriza ku mukutu gwaffe guno Wonders Just okukutusaako amawulire amalungi kw'ossa n'ago agawuniikiriza okwetooloola eggwanga lyattu Uganda. Wabula ng'olunaku olwaleero tuli ku kyalo Bandwe ekisangibwa mu tawuni kanso y'Ensangi mu ggombolola y'Ekyengera mu disitulikiti ey'e Wakiso, gye twasanze omukyala oba gye twasanze abatuuze kw'ossa n'omwami nga badibye n'omulambo oluvannyuma lw'okubulwa webaguziika. Njagala ogende mu maaso n'okugoberera Wonders Just, subscribing ku channel yaffe ogende mu maaso n'okubanga onyumirwa emboozi eno gyeneggwera. Katusooke tukutuuseko katono ate oluvannyuma tukulambululire nga bwe byabadde. Basazewo eyo y'embeera ebaddewo ku makya ga leero ku kyalo Bandwe, abatuuze be badibye n'omulambo oluvannyuma lw'okubulwa webaguziika. Omugenzi ye Male Joseph ng'ono ali mu myaka nga 3 egy'obukulu ng'okufa kwe kyaddiridde okutomerwa mu mmotoka ku luguudo lwa Ntebe Express olunaku olw'eggulo. Wabula kigambibwa nti kitaawe ategerekeseeko erya Mutumba yaboolebwa mu famire ye nga kitaawe alumiriza mukyala we okubaligira mu bufumbo gye yazaala mwana mulenzi ono Mutumba. Taata wa Mutumba yasalawo okugoba mukyala we kw'ossa ne mutabani we Mutumba, wabula n'abagulira kapoloti ku kyalo Bandwe ekisangibwa ku luguudo lw'e Nakawuka mwe yabazimbira akayumba bagire nga bassa oluba. Oluvannyuma nnyina wa Mutumba yafa, olwo poloti n'esigala nga ya Mutumba, kyokka Mutumba naye n'azaala omwana nga y'ono Joseph Male omugenzi. Wabula mu kiseera we yazaalira Male Joseph, ekifo kyonna nnyina kye yali yamulekera yali amaze okukitunda. Wonders Just, omukutu gukutuusaako amawulire agawuniikiriza ate ng'oluusi gabeerera ddala mu kitundu kyo. Njagala ogende mu maaso n'okusubscribinga ku channel yaffe ate ogende mu maaso n'okufuna emboozi eno n'okugiggwa ennyalwe n'okufunamu ekyokuyiga. Mzee kati ogenze ayina kubikula ku mulambo nga wakaaba ayina okukaaba nga wabikula kwekyo tukamba nga butunda byambaga wansi mulabe atulekulane ku mulambo akaabe omusajja we bannange omulabo oyo yatunda n'ettaka lya maama we lyeyasikira kwe tuli yeye Kevina n'amutunda alimu kalalajana olaba oyo afe nga alya busa olaba oyo tabanyiwe musiru nnyo nawe musamwala. Abatuuze batubuulidde nti Mutumba ebiseera byonna abadde abimala mu kunywa mwenge, nga ne ssente ze yajjanga atunda mu poloti yazinywangamu mwenge oba kiyita okwesiwa amagengere. Kati Mutumba engeri gy'abadde yawasibwa omwenge, mutabani we kati omugenzi Male Joseph y'abadde asula mu kayumba akaali aka maama wa Mutumba oba akajjajjaawe. Wabula ensasage weevudde oba obuzibu bwonna we buvudde kwe kuba nti Joseph akubiddwa mmotoka nga kitaawe talina wa muziika mu kiseera kino. Tukitegeddeko nti mu kiro ekikesezza olwaleero abatuuze basitukidde mu mulambo ne bagutwala mu emu ku nju y'ab'ekika kya Mutumba e Kabajja, wabula ng'eno nayo omulambo bagubagobezza. We tutukidde ku kyalo kino ng'omulambo bagusuzizza ku lubalaza lwa muliraanwa nga bwe basala amagezi nawa we bayinza okuziika omulambo gwa Male Joseph. Abatuuze babadde basazeewo omufu bamuziike mu nju mwabadde asula, era nga we tutuukiddewo nga bamaze dda okusimamu entaana mwene enju mwabadde asula. Ndowooza ng'ekikolwa ekyokulemesa kitaawe aleme kuddamu genda mu maaso na kutunda ate byasigalira. Kyokka oluvannyuma ssentebe w'ekyalo kino n'abakomako nti tebageza ne basima entaana mu nju eno ne baziikamu omulambo. Wabula nga bw'omanyi nti ekkumi terikyawa omu, oluvannyuma bafunye omuzira kisa n'abawa ekifo ku ttaka lye
eggobero omufu bamuziika eyo nga we bakola ku by'endagabutonde okuzuula ekituufu oba omusaayi gwa kitaawe gukwatagana n'ogwagambibwa okubeera jjajjaawe eyagoba kitaawe oluvannyuma lwa nnyina okuba nti yabaliga. Abatuuze bavumiridde ebikolwa eby'okutundatunda ettaka wabula abamu ne bavumirira ekyabakyala okubaligira mu bufumbo. Emboozi eno nnyuvu nnyo era ng'erimu ebyokuyiga nkuyanja wabula subscribinga ku channel yaffe. Omukutu gwaffe guno ogwa Wonders Just ogukutuusaako ebyo ebyewuunyisa ebibeera gwe gy'otabeera wabula ffe ne tubikutuusaako. Tugenze mu maaso n'ogoberera emboozi eno era we tuviiridde mu kifo kino oba ku kyalo kino ng'entaana gye babadde basimye mu nju ono Mwabadde Asula esimbiddwamu ekitooke era mutumba ne bamuwaliriza okugendera ku mmotoka y'Omulambo wakati mu nduulu ebadde ey'oluleekereeke. Kati ekisigalidde abatuuze kwe kwekolamu omulimu bagende e Buwama ku kika kya Mutumba bakebere endagabutonde nga batubuulidde nti singa omusaayi gukwatagana n'omufu baakugjayo omulambo ku kyalo Ggobero bagutwale e Buwama ku ttaka ly'abajjajjaabe. Wonders Just. Subscribe to our channel ogende mu maaso n'okuba ng'ofuna emboozi ennyuvu ate ezisingako ne kweyo. Bino byatandise ebituuze byatandise nga umutaka abatuguza wano around wonna nga eka namba nga agezaako crossinga express gye bamuganye tosalawo mugezaako crossinga emmoga nemutomera mu kufa kwe ne tubeerawo tunyolwa ennaku ziwera 2 tumunaku 2 tumukungubaga male omugenzi kubanga atulumye nnyo kubanga yali atuguza omusenyu aleeta buloka nga mutuze mulungi mu byenguzi nga tabba erinnya Tawetwa Ezekiel n'akalya ssentebe w'ekitundu kino eky'Ebbandwe mwe twafunye ekizibu omutaka ono eyafudde yatomereddwa ku ntebe express ku lunaku lw'eggulo ku makya naye omwana ono bwe yafudde mayiti ne bagitwala e Mulago. Ebyembi bwe twakubidde taata w'omugenzi bwe yatuuse wano ng'ekyamazima aw'okuziika omwana ono tewamanyiddwa nga ye atankanibwa wa wakola ki woolaba wano wonna ebizimbe bino nga bw'obiraba ebyo byonna ekibanja kino kyalina nnyini kyo ng'ayitibwa mukyala Sabina naye ebyembi amalaalo baagasiikulawo ne bagatwala ne bagasuula gye baagasuula. Kati essaawa zino tebalina bantu bano bakola ki we baziika mwana ono. Kati tubadde tuli awo abatuuze ne basalawo okusima entaana mu nnyumba mwe baba baziika omulambo ogwo naye kati bwe tuli wano essaawa zino tukubaganya birowoozo waliwo batugambye okumutwala ate Ggobero bagende basooke babeereko bamuwummuliza basobole okuggyako DNA ku taata n'abaana bano ne bali abantu abafamire eri bamweganye abagambye nti ono muzeeyi tazaalibwayo eri so byebiriwo mu kitundu wano naye nga kyannaku kizibu nnyo abantu bwe mubaba ebintu ebyabagenzi nkubiriza abantu baffe tebatundanga ebintu by'abagenzi okuba nga babimalawo. Abatuuze wano mu kitundu kyaffe ekya Buganda abantu batunda ettaka ne balimalawo okubeera nga tebakyalina ne basobola kubeera nga baziika abantu ababa basigadde ku nsi kuno. So kizibu nnyo naye nga byebyo mu bufunze. Nya Musawo Mponya kansala ow'ekitundu kino ku lukiiko lwa Kyengera Town Council. Tulina ennyiike y'amaanyi naye nga twafiiriddwa omutuuze yafiiridde mu accident ne twesanga nga famire yonna baatunda awantu wonna ne bamalawo kati ate ndiyo babadde balina baziika ku butaka famire ne babalaga nti babeegaana era taata w'omwana ye waali naye kati bano be baana be yali yazaala ne tubadde mu kaseera ka bunkenke nga twekozemu omulimu n'abatuuze tulabe nga tufuna ati sirimbo tumuteeke eyo kati embeera eriwo naye Mukama kyatuyamye nti abafamire bakkiriza okubaako ne bagenda omuteeka bagende mu DNA oba n'abazudde ekika kye ekituufu oba n'akasandi ekika kye ekituufu babeere nga bajja muzikirawo ddala banaabanga si kyekika bayibaddewo n'akatundu kabajja katunda babeere nga bafuna we bali muteera ddala aw'olubeerera
kiba kyakuyigako nti bannaaye naddala abantu baffe bano ab'omu Buganda wano waffe wetuwangalira sente zino wadde tezikoma buwoomi naye tubeere nga twegendeza naye n'otuka okutunda awantu wonna wonna ne waggwaawo n'obeera nga tolina wonna woogenda kuziikibwa ate nga ku busente obutonotono obwa layisi kubanga mpuliddeko nti noone yagendanga yabagula nga obusente butono nnyo bakomekeza baweddewo banywa bunywenge kale kibeere nga kyakuyiga tubeere abantu ab'obuvunaanyizibwa mu nsi nga tukyalimu tosobola tunda ne weemalako n'obeera nga kati omuntu afudde ono afulidde mu buswavu nga talina nawaasula bamutagaziza nga talina kugamba embeera eyo nze ng'omukulembeze tugivumirira nnyo tubeere nga Tatekamu kya polisi. Amanya Luyombya Charles nga mbeera mu Kinaawa. Jo twateesezza nga tugenda okuziika omugenzi abadde mukwano gwange okuva ndowooza nga wa myaka nga 15 tukuze naye ku kyalo ky'e Kinaawa. Naye twateesezza nti tugenda mutwajala tugenda omutwala e Buwama nekitasoboka ne tugamba taata najja n'atugamba katugende amutwale Kabojja mu famire ye zaali saa 5 ez'ekiro n'agamba nti kamutwale bamumugobye amanye gyagwa ne tumukkiriza saawa 5 zaabadde saa 6 ne batugobye omulambo ne gukomawo nga tekikyasobola kuguzza mu nnyumba we twagujje kati saawa yaleero tuli mu kuteekateeka gye tugenda okumutwala tusazeewo tumutwala Ggobero naye abatuuze kye mbasaba nti twabadde tulaganye nti emmotoka weeri ejja egenda otwala omulambo tumaze okukkaanya saawa ya leero tugenda Ggobero abatuuze batusonyiwe kyetwabagambye nti ekiro emmotoka eyabadde yagumu kitundu nga tumanyi tugenda ewaka gye bazaala omuki twalimbiddwa naye mu kutulimba abatuuze batusonyiwe era tusaba batukole ki batusonyiwe saawa ya leero anje emmotoka etwala omulambo yeeno etuuse n'omujja emulago jo twataddewo embeera yonna tusobozese okulaba nga tugenda kukola Muganda wakakoze eki agenze bikoze eki biwedde kumuziika waka Mzee kati ogenze ayina kubikula ku mulambo nga wakaaba ayina okukaaba nga wabikula keke tukamba nga butunda byambaga wansi mulabe atulekulene ku mulambo akaabe omusajja oyo bannange omulabo oyo yatunda n'ettaka lya maama we lyeyasikira kwe tuli yeye Kevina n'amutunda ali mukalalajana olaba oyo afe nga alya busa olaba oyo tabanyiwe musiru nnyo tegeera ewe musamwala chairman
embeera eriwo ekibanja kino omukadde yakiwa mutabani we ne mutabani we atufuukidde ezzike yatunda wanoona street nga bwokiraba obudde buno omwana ali mu kubonaabona talina wagenda kuziikibwa. Kino kigende eri abaganda bonna baleke ebintu by'okutunda ettaka. Ssaabasajja Kabaka atulagira obutatunda ttaka kati kyekitubonyaabonya obudde buno. Nze kufuna olupapula lutambuza omufu sobole okubeera nti agenda okuziikibwa eggobero nga bwe batulambise mu nteekateeka eyo, naye nga tukubiriza abatuuze obutatunda ttaka kulyemalako n'okubeera nga bawa abafu be tuba tusikidde ebitiibwa kati ebitawanya abantu bano. Ekyamazima kutunda ttaka kulyemalako natanga bw'omulabyawo talina kyalo. Ani abawadde ekifo okuziika omuntu? Abafamire bagenda kukola omusaayi nga bwe nasoose okukugamba, bagenda kukola DNA taata n'abaana bano. Ani agenda osasula ssente za DNA? Era bali bennyini abafamire obafu obubadde bwakusolooza ssente zitwala maiti kuba mutwala. Kyandibaddenga ekintu ekyolayiga eri bamaama abatuzaala. Ozaala omwana nga mubutuufu omulese mu bbanga. Nze mmanyi ekibonyaabonya famire eno wadde ettaka baalitunda, naye kisinga okubonyaabonya abantu bano ye maama teyalaga mwana gy'azaalibwa watuufu. Buli wamu wabadde ng'alaga nti ssebo genda, ssebo va wano toli wa wano. Ekyo nze kinenyeza bamaama oba oli awo obutalaga baana gye babazaala ssebo. Beera endaga butonde bataata nabo bayisa balekera nnyo abakyala batya bennyini okusamba nekimuviiramu okugenda okwenda ebbali aba talina kyakuwa. Erinnya nze Ntuluma Hakimu, kitalo nnyo ssebo, naye nze ensobi ngiteeka ku nandibadde ngiteeka ku maama naye ne taata banne bagenda ne batunda. Okutunda kuleesa obuzibu. Tunda ng'omanyi nti nyina we ngenda okusigazaawo, naye n'otunda n'omalawo. Kati bino byonna ebireese ebyo kuba nti tebabadde na wantu we bagenda kugira ki, ate ng'atunda layisi. N'ensobi mpozi nengiteeka ku bamaama bandibadde bamanya nti owa omwana wa muzadde okiraba, naye kati maama tamanyi wabu wayinza kugamba nti oba namuzaala mu musajja bweti oba bwati. Kale embeera bwetyo bwerabise ssebo. kino kyefaananyiza kitya n'ekirwesaazi n'ekyokukebera endagala butonde? Era bwe kiri anti kati ssebo embeera okubeera nti kuba kati okufa kwo tekulaga nti omuntu agenda kufa, naye nga kyandibadde kituufu omwana okubeera nti bakebera endagala butonde ne bamanya nti ono ye taata w'omwana, naye nga byonna si mufu. Taata yalina okukebera endagala butonde ssebo. Abantu abali bakubiriza ati baka kiwandibwadde abantu. Nze nandikubiriza nti abantu babe nga bafaayo nnyo ku baana be bazaala. Omanye nti omwana kati alina kugwa wano bwati ne bwati, naye okubeera awo mu nsi nga tomanyi mwana wawaagwa, tomanyi taata wa mwana. Kale nze nandisabye abantu babe nga bw'oba obuusabuusa mu mwana mugende mu ndagala butonde bakebere. N'ekyokutunda nakyo tunda ng'omanyi nti nyina we ngenda okugwa, naye kati n'otunda ekintu ky'omufu kye yakuwa n'omazaawo. Kati bino bye bireetedde ebyo ssebo. Ow'ebbandwe kaakati egaza obutuuze wa wano, oyo omusajja mukulu Butumba yajja ne maama we. Jjajjaawe ekibanja kyo kyali kya jjajjaawe Sabina. Kaakati maama we n'akisigalawo n'atandika okusaalasalawo poloti kuva Mmanga paka wano we tuli. Kati bwe yasalawo poloti n'atunza bano bonna abaliwo. Kati oyo omwana maama we yafa ne tumuzika mu kakajjo. Bwe twamuzika mu kakajjo Nambasuba. Kakati ssebo, kakati maama we afudde, oyo omwana Mutumba azaala bano abaana n'alekerawo ye n'agenda
ewaabwe ero wa ero asiba emmotoka bayitawo wa ku lw'emukono gibasiba emmotoka bimotoka ebiva Kenya bivaawa kaakati omwana n'abaviira kati abaana ne basooka batunda wano sayidi eri okuva wano baana be kaakati omusajja bamulekedde ekibanja yasalawo naye najja atunda wano wakati ng'eri yonna mbanga waweddewo kaakati ebyokulabako nalabako nga Chairman Katabalwa aliwo yateekangako endagaano nga yali kimanyi waffe abaana tubakolemu empisa baleme kutunda bintu by'abakadde baabwe bwe mutunda ebyabakadde bwe muba mubazeewo ensi ng'ate tebalina bwe baziikwa kaakati ekindaze kyekino kyokka ekyokulaba wano omulambo tubadde tubusimidde mungi bagutudde bulimbo bagututte eggulo ne baguzza ne bagugoba mu kika ky'obusajja n'obusajja mu kika kye baamugobayo naye talina kika kye kaakati kirebo mukama wange nabwe mupa magezi kyago mukkiriza okugoba abantu abo mu kika kyabwe ate ne babaagaana bazaala mu mukazi ne bazaalamu omwana omu n'azaala bano abaana bonna yayenda nze nvumirira ekikolwa eky'okutunda ebintu by'abafu kubanga wano wali bukojja obwa taata afiiriddwa omwana maama n'amulekerawo abaana bazadde ne batunda abaana bano abafu omu kwafudde n'atunda ne taata nga bwamuwagira naye n'atunda ekibanja kyonna ne kiggwawo ne basigaza kafuuti bwe kati ka buluumu bubiri kati babadde bagenda muziika muluumu ye Mwabadde Asula nga mwe basimye etaana bannange nekibaki ne bigaana kyamaanyi abigaanye nga kikolwa si kirungi akayumba kasigala wakati w'abantu bonna kati abantu bagenda kubanga babeera mu nsisi si kintu kirungi nnyo kubeera ng'otunda ebintu by'omufu bw'aba akulekedde ekintu kikuume n'omulala afadde mulimu wamma tanakumpa mateeka nino okugulira ebyenyini banna awe wabadde n'obudugu ate wabadde obulira Abadde Asula ku buli bufaanana buti kwabadde Asula awo wennyini era bwe badde basimye entaana kakati Newe nyine wabadde wasowaga wabadde ebijja byali wali babijjawo ne babisenda wanti tewaliwo mu kale saa zino mwe mukola kitubuli ekiriwo kuziika ntaana mubadde mugenda okuziika omugenzi ate mu nnyumba ye era Mwabadde Asulamu era awo wennyini wabadde atateeka obuliri ebijja byali wali ne babitunda ne babisengula. Tuli mu nnaku olw'omutuuze munnaffe yatufuddeko mu mbeera ey'aksidenti yafiiridde ku express n'afa mu mbeera ey'okuba nti nno teyalwadde. Ekyo nno kyatuyisiza bubi ng'abatuuze naye ate ne tujja tufuna enyiike nti omugenzi eyafudde taata we yali azaalibwa wabadde alina oziika omutabani we nga yaboolebwa nga yagobebwa mu kika ekyo. So taata n'afuna okusoomoozebwa okwo nti talina wagenda kuziika mutabani we era ne kitukwatako nnyo ng'abatuuze ne twenyamira. Ekyokubiri nenzira ku sayidi ya taata. Ekyokubiri nenzira ku nsonga ya taata nti ensasagge ebadde mu kitundu ebadde y'amaanyi nnyo era nga ekwata ku taata wamu naffe abantu abasigadde abalamu nti buli lw'obanga obadde mu mbeera ey'okuba nti nno baakuleka ewantu n'osalawo ggwe n'otunda n'otateekerateekera baana bo wawo ogenda kubatuuza na kubaziika embeera eyo yebadde mu kitundu era yensasagge gye tufunye essaawa zino. Kale ngaffe abatuuze ne kitukwatako nnyo era ne kitwennyamiza. Ekyalo kya Kinaawa Bandwe
era ekyalo kino kikulemberwa chairman Tawetwa Eliya Zekeri Tawetwa. So nsonga ebadde tukwatako nnyo ng'abatuuze okubanga tulumwa. So nze nkubiriza abazadde baffe bwe baba nga bakulekedde ewantu nga taata akulekeddewo bamaama, bw'oba ng'oyagala okutunda si kubi, tunda naye teekera obulamu bwo ggwe nga taata awamu n'abaana bo, kubanga ekituuseewo essaawa zino taata baamulekera akafo n'akatunda. Taata bw'akatunda tateekedde baana be awamu n'obulamu bwe. So kaakati y'embeera eri mu kitundu kino, taata gy'asanze awamu n'omufu afudde. Taata amanya sigamanyi kubanga taata abadde tabeera ku kitundu kino, era yazze buzzi okubanga asinkana mutabani we yamuleka mu kazigo nga bwe mukalabye akazigo. Tutuuse n'ekiseera ekigamba nti katusime mu kazigo taata we yaleka omwana kuba akazigo kaali kaweddeyo. Bwe tubadde tugenda okuziika era nga bamulabye entaana bwe tubadde tugisimye nga bwe tugenda oziika omugenzi. So ennyumba ebadde yaabwe taata oluvannyuma lw'okutunda ekitundu kino nga bwe mukirabye kyonna, amayumba gano gonna agaliko, n'abalekerawo olumuzi 2 abaana abo badde bawangaalira. Kati muvannyuma omwana oyo okufa, taata bwazze nga talina waagenda teeka mwana eri ku kika, baamugobayo era omulambo bagusitule ne bagutwala ku kika ekabojjaawo, ate ne bamugubagobya ne baguzza wano essaawa zino woolaba we tuli. Era ne tusalawo ng'abatuuze abamu ne basalawo tusime mu buluumu omwana Mwabadde Asula tumuziika omwo. Wabula chairman w'ekitundu n'agamba tekijja kuba kirungi, kwe kusalawo ne wabawo omutuuze omu muzira kisa n'abawo ekibanja eyo gye bayita eggobero. Essaawa zino gye bagenda kumuziika ku lusalosalo, ate bazadde b'omwana n'eri gye balowooza nti kyekika kya taata basobole okukwatagana bakwebere endagabutonde balabo ekika kyabwe kyekiriwa. Taata bw'abanga ddala mutuufu tazaalibwa eri, omusango guba gudda ku maama eyaleka taata ono nga tamubuulidde wagi nakuzaala. Era ensonga eyo nze nkubiriza abakyala bonna mu ggwanga bwe baba nga babalize babuulire abasajja abazaala abaana ekituufu nti ekituufu omwana ono ndimu okubuusabuusa omwana si wuwo, naye tugende ku DNA tukebeze omwana oyo ddala mutuufu nsobole okuva mu nsi eno ng'omwana alina wakola ki, waziikibwa oba wateeka abaana be, tuleme kubonyaabonya mirambo. Kati saawa zino nga mukiraba nti abantu bafa ne tutandika okubonaabona. Omwana oyo afudde talina musango, wabula musango guli ku bazadde be abataateekateeka bulungi nnambika yaki. Amanya g'omufu essaawa zino gwe baziise bamuyita male, kuba gwe mbadde mmanyi abadde ku kitundu ng'erinnya akozesa lya male, abadde atikka musenyu awo mu kinaawa. So embeera eyo etukutteko nnyo, naye bamaama babuulire abasajja ebituufu nti omwana si gw'omuzaala, omwana bamutwale ku kika gy'akola ki, gy'azaalibwa. Ddala abaana be bazaala mu kibuga wano, ensonga eyo abaana kino essaawa ya leero ekiriwo bakitwale ng'ekyokuyiga bonna abandaba nti bataata baba balese omusingi ogw'okuba nti embeera nnungi, bakulekedde ekibanja, bakulekedde emmotoka, bakulekedde ebizimbe. Beera n'amagezi nga taata ge yalina okuteekawo ebintu ebyo, naawe obikuume n'abaana bo babiganyulemu n'abazzukulu nga taata bwe yabikulekera. So bw'oba tunda ng'oteekateeka, so si kusaanyaawo kuba bangi tubalabye nga basula na ku mbalaza, ng'abamu bagudde n'eddalu naye nga baali bagagga nga bagamba abo baana b'abagagga. So kati kyekiseera ekyekiri wano essaawa zino, taata baamulekera ettaka lino nga bamulirabye, taata n'atunda. Kakati essaawa ya leero talina nawaziika mwana, taata mulamu atandise okufiirwa abaana talina wabaziika. Ekyo kibeere kyakuyiga eri abaana bazadde baaba abalina essente betwandiise abagagga, kubanga tubalabye nga batunda ebintu byabwe ate ne basigala nga babonaabona.